ntuse muki senior 6 nenkizuula nezuula ninaki akawuka kubanga nagenda nembuuzaako abantu abasingako obungi abamu ne baŋŋamba nembuuza kansala wange nagamba kyo kituufu naye tolina kolaki tolina kunyiigira famire yo wa maamawo neera ng'omuntu waaba olina kizuula kyenakola kyenasalawo okukola kwe kudduka ewaka completely. So lwaki odduka ewaka ng'olaba maama takubuulidde kimala ku lwaki omira eddagala eryo? Kyonde kyanziruse waka nalaba nga maama tambulidde kimala nga tekisinga n'okunnuma ndi omu mu famire ayina yekka akawuka ekintu ekyo kiruma nnyo okubeera ng'oli muntu omu oti nga toyina ne baganda abakuddako ng'ate bo bali fayini kiruma nnyo. Alright, ITV Uganda, Ward XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okutulaba. Olwaleero lebadde lunaku lukulu, simanyi lebadde gwe ogiyiseemu oti eyo. Naye nga tukyali mu lockdown, olunaku lwaleero nsinzidde Kisugu ku live medical services wensanze omuvubuka omu ku bavubuka tugenda kubanga tunyumyamu naye atubuulire emboozi ye. Alina ekintu ekyenjawulo nti mu mbeera eno government olumala lw'okulangirira embeera eno ey'akazigizigi eya lockdown abavubuka abalwadde balina akawuka akaleeta mukenenya basangibwa nti abasinga tebasobola kutuuka we babadde bafunira ddagala. Omuvubuka ono bambi n'avaayo ne yeewaayo n'atandika okuyamba ku banne era ng'omulimu guno agukoledde ebbanga lino lyonna ng'avuga kagaali. So olwaleero mbadde njagala tunyumyemukko naye atubuulire okusoomozebwa embeera gisanze atya ye ne bavubuka banne. Omukulu nkola musiza taata. Nange nsanyuse nnyo okusanga obulamu bulungi. Embeera ogisanze otya? Embeera okutwaliza wamu ngisanze enyigiriza nnyo kubanga ebintu ebimu bisitopingiddwa. So atulaba yandyetaaze okumanya amannya g'amatofu gwange. Amanya gange amatofu bampita Faisal Katende naye kati oba ng'ozze nga ku facility yange bampita Faifai. Lwaki Faifai? Kubanga nze omuntu balaba nze omuntu omusanyufu ennyo ali so friendly sosola bannange abamu ne batandika okumpita batyo Faifai. So wano we tuli we bayita batya? Bayitawo organization bagita Live Medical Services esangibwa Kisugu erabirwa abaana balina akawuka ka mukenenya n'okutwalirako n'abazadde abakulu si baana bokka abato n'ebintu ebirala ebikola nawe oba toli mulwadde ekuwa treatment. So kakati atulabe eyo yandyetaaze okumanya omulimu gw'okola wano kwa live sooka otutwalemuko ojjawo otya? Wano kwa live najjawo kusinzira nali nkyali muto nnyo nga nkyali ne mama wange sinaana kutandika kukola ki kumanya nnyo bikwatagana kwa live nengenda nempeebwa akakisa ku muntu omu kati saa zino alinga kansala wange muyita Mamirona nampaako ka chance nagamba waliwo space tusobola okuteekawo n'okolanga ki nga peer educator. Mukutandika netandika okukola nga peer educator wekyatuuka akaseera ne katuuka ate netuuka ne bampita expert client. Expert client kiba omuntu oyo aba akuguse ekintu kyaba yakola aba akitegeera ng'asobola okukola buli kimu okubeererawo ne banne. Kati netuuka okubeera nga ndi wano kwa live nga nembeera nga gyentwalanga famire yange. Ebiseera ebisinga era obudde bwange bumalira wano kuwadde famire yange gyeri naye era obudde nsinga bumalira kwa live ayagala wansanga. So kwa live wano ojjawo ng'oli muto tutwalemu obulwadde buno obufuna otya? Wazaalibwa nabwo kyajja kitya? Obulwadde buno nabufuna from my childhood nabufuna kuva mu tetuyinza ogamba mu lubuto lwa mama wange. Nazaalibwa nabo nasangibwa nzaaliddwa nabo kati mu kuzaalibwa nabo ne batuuka nga family inasooka kukola kikunkweka neme kumanya about my status nga nze nkanya kumira ddagala. Jjukira oba okyali muto omira eddagala lingi naye nga tomanyi omira lyaki paka wonatuuka ku stage kuba eddagala lyaffe lisinga obungi ligendera ku kilo
kiro zowezanga eddagala stage ekolaki ekyuka paka enatuuka nga ndaba nkuze ntuusaawo mu siniya 4 nga ndaba ndi mature enough ng'era bakyankwese era saabifaako nga bakanya kuŋŋamba lya musujja biki bwebityo bwebityo era naye neŋŋamba eddagala ly'omusujja nga erisinga lyendaba teribeera muki nga bakanya kuŋŋamba lyakyusibwa bwerityo kati werijja kyasinga okumpaliriza awo nga ntuuse mu siniya 5 nga ndaba nansonyiwamu kyasinga okumpaliriza awo nga ndaba nga ntuuse mu siniya 5 siniya 5 era nentuuka nenkiremerako nenkinoonyerezaako ng'omuntu ayagala okukolaki okumanya kubanga okubeerawo ng'omira eddagala lya buli kanaku nga tokimanya omusujja gukolaki guwona olwamala nengende wa sisita wange yaŋŋamba ate sikosewuzi nga bayiiya ekintu ekyekiza okolaki okumbuzabuza kyemmanyi ekitakolaki ekitawona kibeerawo evan paka wolibeera obulamu nentuka okulaba nga era ndaba tekikoze eki tekimaze kati wabaawo lumu nga lutuuka nga basindika message okuva kwa live bate biki nga yenza yakola yasangibwa naki esimu ya mami nembisoma biki saabifaako neŋŋamba dda so wali ng'ojja kwa live wano ng'okimawo eddagala oba sigwe yajjanga si yenza yajjanga eva kubeerako represented nga si yenza ajja okukola ki nga mami yajja kuba nali oba osoma n'otajja ku ddwaliro baba batukola ki bakitegeera kati awo nga ntuuse muki senior 6 nenkizuula nenezuula ninaki akawuka kubanga nagenda nembuuzaako abantu abasingako obungi abamu ne baŋŋamba nembuuza kansala wange naŋŋamba kyo kituufu naye tolina kukolaki tolina kunyiigira famireyo wa maamawo neera ng'omuntu waaba olina kizuula kyenakola kyenasalawo okukola kwe kudduka ewaka completely. So, lwaki odduka ewaka ng'olaba maama takubuulidde kimala ku ki lwaki omira eddagala eryo? Kyonde kyanziruse waka nalaba nga maama tambulidde kimala nga tekisinga n'okunnuma ndi omu mu famire ayina yekka akawuka ekintu ekyo kiruma nnyo okubeera ng'oli muntu omu oti nga toyina ne baganda abakuddako ng'ate bo baliki bali fayiri kiruma nnyo kuba nawulira nga kinnumye nga ndaba ate n'ebigambo byempulira bye boogera nga ndaba kati sigenda kubeera mu sociality nnungi sigenda kukola ki ntuuka okulaba nga ate ne ku ssomero bye nayitamu bingi abaana abamu banvumako nga wendi omulwadde wa Silimu. Abaana ani abaganda? Nalina mukwano gwange yagenda mu keesi n'azuula nakeberamu we yasoma kakebe nga yabimanyi yajja mu holo n'alanga bulungi tulina omuntu atakola ki tasaana kubeera muffe status ye yanjawulo ku yaffe abalala nga mukwano gwange my best friend nemanya agenda agamba nze kyenakola nasituka busitusi nenvaawo kuba nagenda olanga n'essomero sifiiringamu natoloka butolosi kubeera waliyo anti wange nga yakola kiya yakuzigezaako okunzijukiza eddagala kuba natuuka nendibasaba nembagamba ndi machuwa mumpe olwedde nkitegedde kati nakola kinakwefaako kwerwanirira weyayogera nentulira nga ndaba ssomero sikyakola sikyajjamu ng'ate n'ebibuuzo bituuse bya UNEB senior 6 awo ndaba bituuse ate nga tenza tebaagala mbeere nnyo mu stress naye wenayogerako batuma kansala wange nannoonyaako. Watoloka ku ssomero n'olagawo? Wenatoloka ku ssomero negeka mikwano gyange. Wali mudde mu boarding? Nali mu boarding. Ssomero eryo lyo tulireke kuba ly'amaanyi tulireke natoloka kaninga eryo ssomero lyasalawo omwana okukola ki okumugoba ne bayita abazadde bonna tutuule wamu ne bayita abazadde naye kati nga nze bampita ndawo omwana tuli mu kirasi yemu senior 6 ate banaamugoba ng'ate bamugambye alina kuviiraako nga ajja akola ebibuuzo kati nga nze omuntu alina omutima omulungi ng'ate kansala ambulidde bulungi nangambireko enkitwale ng'ekiki kitaliwo buli omu ajja tuuka akiveeko kinaabangawo nawagira kiprotiiki kati yatuuka tebakyakola ki tebakyamujjukira yasigala mu history
nange nenkita neŋŋamba musonyiye naye akole byayagala nze sirina kyera kati ssomero lyasalawo ekyomukolera nze nembivaamu nesigala kolaki kumulaba bulabi n'omukwano era negufa naye nga ye asigala akola asindikira meseji no kyeyakola kibi. So essomero oluvannyuma lw'abaana bakitegedde oli mulwadde bayisa abazadde gwe mukwano gwo nga ggwe wamusonyiwa kyeyakola? Nga nze era kyenkana yakiraba namusonyira wali kuba singa saamusonyiwa sandigambye bamuleke akole ebibuuzo kuba nandigaye atist aviire wabweru naye nagamba bamuleke asobole okuviira munda mu ssomero kubanga gyaviira wala kuba yali abeera Fort Portal. Ate abaana bo bakitegedde nti oli mulwadde bakuyisa batya? Kyo kyasigalawo mu baana abalala naye nga meseji emu kansala gye yaŋŋamba kyoba okulembeza kiri eki kyoba omanya ne oba oli mu ssomero toyinza kubeera muntu omu alina HIV wabaayo abalala naye nga basirise era we yakiŋŋamba nekiteeka mu mutwe gwange era wavaayo abaana nga babiri ne baŋŋamba guma we are the same status era bamu be bandagira n'amaliro ge bafunirako ng'ate go nali ntera okukolaki okukyalayo just nengendayo bugenzi nenvaayo nemanya tiyayogera kituufu tosobola beera mu ssomero ng'olimu omuntu omu alina akawuka ka mukenenya nkindeetera okubeera omumalirivu buli kyenkola. So tuddeyokko wali wotugambye odduka ewaka odduka ddi ewaka ng'omaze senior 6 oba? Nali sinaakumala senior 6 awo naddukira ewaka nali sinaba nali ngenda mu senior 6 nga ndi mu senior 5. Wakitegeerera nti oli mulwadde? Yeah, we nakitegeera naye kati awo mu confamingira ddala ku ssomero awo mu senior 6 naddukira mu ssomero newaka ku senior. Wayogerako ne maama? Maama nayogera naye era nga omanyi omwana ofuna obusungu nga gwe omuntu era obeera olina okusooka n'okola ki mwena nemwewamu space era natuula ne maama nendaba nga nkola bya bwereere omuzadde olina okireka kyagwawo si ye end. Mami yakuwa nsonga ki lwaki yakukweka? Maama yaŋŋamba yali agala akiŋŋambire mu budde obutuufu mu myaka emituufu nga yagamba atist nga amaze senior 6 wa senior 5 ng'alinze obudde obutuufu bwobeerera makyuwe naffe osobola okutegeera obulungi kuba tekiba kirungi kigamba mwana ng'akyali senior 1 senior 2 senior 3 oba ogenda mulemesa future. So ewako ddayo otya bwodduka ewa mami wasooka n'olaga wa tonatubuulira gye walaga? Agenda mu mikwano gyange ogwasooka naye nagenda olaba nga mikwano gyange gisinga gimanyi nensalawo ngende mu bafamily members be ewa anko wange awo Enkinda nembeerawo okwo kuba ne anko saamugamba kyakola ki kyanzijayo waka kulamala mami n'amugamba ye n'amugamba kimu omwana muwe muki space yajja kukola ki kasita waali ali safe nempeereyo okumala ebbanga. So kati enkolaganayo ne maama eri etya? Right now enkolagana yange nnungi nnyo nkwatagana nnyo naye bulungi nnyo kuba antwala ng'abaana abalala mu famire kuba era ne baganda bange tekuli ansosola no kaabe ne bakazi. Muli mu famire y'abaana bameka? Famire yaffe twalimu abaana baalimu 5 ne kufaako omukulu omuwala ne tusigala abaana 4 abalenzi 2 abawala 2. So mu mbeera eno ogambye nti mu famire abaana bonna maama be yazaala gwe mulwadde? Yenzenzeko omulwadde simanyi kwe kyaviira naye nga kyo ne maama naye ali ku ddagala ati ku treatment kuba yaŋŋamba yajjanga nsobi kuba by right time yaŋŋamba wali tewannaba kubeera nnyo ddagala nga bagulagule eryokuziiza nga bagulagule ye ng'omuntu aŋŋamba yali tannakola ki lyali nnyo ly expensive ng'odifuna ate olina bamala kulitumya kuva bweru okuziiza nga that time organization ntini ng'ogenda mulago wokka ng'amalwaliro amalala tegakola ki teganatandika gaba ddagala lino. So kati obulwadde buno omaze nabwo bbanga ki? Oli mu myaka emeka kati? Mu myaka 10 wondabira wano nga ndina obulwadde buno.
nga ntegedde. So ngamba like how old are you now? Right now I'm 22. Naye eddagala lyo nakalimalako emyaka 10. So eddagala tewalitandiikirawo ne mama teyasooka kumanya? Mama teyasooka kumanya kuba nasooka nembeera ne muganda wange by that time nga bo bamanyi sickle cells. So basooka ne bakutambuza ne bakumizisa n'eddagala lya sickle cell? Bantambuzaako byonna, tewali ddagala lyesitambira naye nga tewali kikyuka. So nga sayinizi zo ziraga za sickle cell? Zaali teziraga kubanga newe nagendanga awantu ng'oluusi simanyi kuba naye najja kwa live bagamba kyako omusaayi gwange gwali gw'amaanyi kubanga omuntu abasinga wabakutte abamu bayinza n'okuwa ekitanda naye nze tebampaako ku kitanda kuba najja kuba ekintu kimu kyankuba kyali kisipi yankuba wano mu kifuba esayini emu gye bagamba yokka eyankuba naye zigadde kuba mbatera ofuna TV naye nze byonna sirina kye nafunako n'eki nafuna sayini emu ya kisipi ate n'okumufuna batulagirira bulagirizi ddwaliro my uncle nagamba n'eddwaliro lyemmanyi liyamba abaana abalina akawuka akamukenenya bwe najja okuntesitinga ne bafindinga nga ntiki ne bagamba mami ebyo yabiŋŋamba ebyo byonna yabiŋŋamba nga maze okumanya. So bwe mwagendanga mu ddwaliro ne bakukebera nga takubuulira nti oba kino akuwa buwi ddagala? Yakuba we twatandikiranga nze natandikira okukebererwa eddagala nga tewali bino ebagamba start ARVs nga osooka nokola ki nobeera ku septrin for long olumala kati awo ne bagamba start art ne kati this time bagambirawo we bakeberera bati ng'otandikirawo. So tell us your challenge of living with HIV/AIDS as a young man. Embeera eno okusomozebwa kikosinga okusanga? Okusomozebwa kwa akawuka ka mukenenya oso bingi byosanga okusomozebwa naye olina bigumira bugomezi ebisooka mu community zetubeeramu ebigambo abantu bye boogera wadde kiba takigambye gwe kiba kikukwatawo ku mutima muli ng'ogamba watya ng'ategedde kyendi kitegeeza kijja kola kijja sukkawo okusomooza okukyasinze n'otaba mu community even the family ne family zaffe tufunamu okusomoozebwa. Mulimu family ezimu nga tezaagala kumanya nga tayagala kumanya walinamu omwana wake nga walaba eba naakimanya erinnya lijja kuba likoze eki liweddewo nako okusomozebwa kw'amaanyi era kwokulumira ddala kubanga otuuka okusosobebwa famire yo kitegeeza ogenda kubeera ku nsi bw'omu ng'oli awo wekka ng'oli ku lulwo teri yenna kukwatawo ku mukono. So after senior 6 did you go back for further studies? Yeah, not for senior 6. Are you still a student? I'm still a student. Where? I'm doing Makerere. Chamboko University. Yeah. Right now I'm doing my civil engineering. Civil engineering? Yeah. Now I'm planning to... that was my course from my family. My good course, Jendagala, my passion, catering. Yeah, course. Civil engineer. Yeah. Construction. Anti bulicho osomyo ino kongerezaako. Because wana Uganda tosobola beera na gondi emu. Wane wagaana genda walala. Kyobola abantu abamu baddayo ne bakola ki? Ne basoma courses. Kachinala nga olaba oli doctor ate n'ogenda n'omusanga ng'ate yatula ku reception ng'ate yali doctor. Kitegeeza yabala olina okuba nga obala mu Uganda. So course ya civil engineering osuubira gimala? Nali wagimala so ne kati bali wagimala kuno omwaka? Ne kati gondi enezeewo tekijja kusoboka we mba ndaba tekigera soboka.
kuba situation eriwe yakola gimala omwaka guno oba ogujja anytime mukama wakyana basazeewo kubanga you won the last semester. Yeah, 7 kwogera toyinza kumanya kiddako. So let's try to talk about life in quarantine or in lockdown. We have been in lockdown for nearly 2 months. Mwenga abalwadde ba Silimu gwenga omuvubuka ogambye obadde peer educator somesako abavubuka biki tubuulire embeera eno ekukosezza etya ng'omuntu ne bavubuka banno abalwadde ba Silimu? Embeera eno okusinziira ddala mu kutandika nasooka n'egiyita nga ekyokusaaga nga tibannaba kutandika kuggalawo bintu bisinga nga tweyagala buli kimu tukikozesa naye kyaganya ekituuka ate nga tulaba buli kanaku ennamba yeeyongerako ku balwadde ba covid tugenda ate president n'agenda okudda ng'ali ki munyiivu n'aggalawo buli kimu ebyentambula buli kimu kyewandisobodde okukozesa nengenda okulaba ekigenda kutunyiga nnyo nga ffe abantu abamu kubanga si nti buli abamu bali bagamba tusobola okukozesa uber wa safe border si nti buli mwana w'akawuka ka Mukenenya agenda kusobola kuaffordinga uber wa safe border. Nze wemba ngisobola waliyo atagisobola ng'olina osooka n'otunuliramu ekyo n'olaba mugenda kikolanga mutyanga mu bavubuka okuyamba bannammwe basobole okufuna ki treatment yaabwe. Nentuula wansi n'abantu bannange ne kansala ne mikwano gyange ekisinga ne bagamba nze mbale nina ekiteeso nganze omuntu neewaddeyo okukola ki okusupplyinga eddagala kw'abavubuka bannange abatasobola kufuna ddagala kababe nga bamaama baffe nga nsobola obatwalira eddagala ne mbatuukako kasita obanga wooli nsobola otuukawo. We nakyogera buli omu yakibayinga kuba buli omu yali takisuubira kubeera nga ndina gondi eyo kuba basinga bali balowooleza mu kukola ki kusonda ssente za kuteekawo obubbaa biki ne mbagamba akagaali kakola ne mbagamba akagaali kakola naye okukafuna si kizibu naye obeera olina okukola ki okusuubira okukateekamu ssente kuba kati akagaali kenkozesa okuyamba abavubuka bannange okufuna eddagala nina nkarentinga oteekamu ssente okarentinga ate n'eggaali saa zino eba efudde oteekamu kinene ate nawe oba otwalidde eddagala si nti oba olitutte ng'osuubira agenda kuwa ekintu kyonna si nti just atera kikola bukozi ng'alaba okikoze n'omutima mulungi era tuba tulitwala tukuteerako nno tukusaba ssente tulitwala nga batwalira muganda waffe kiri eri gy'oli ggwe lya bwereere alive eddagala lya bwereere kasita obanga olina HIV treatment yonna gy'ofuna ya bwereere tewali gy'osasula. Omulimu guno okutwalira baganda baffe abalwadde eddagala ogukoledde kati bbanga nagukola okutandika ku lockdown yatandika kati sinza kubalira bulungi sawa zino naye osinga akagaali okuga mu bitundu byewa akagaali nagenda okulaba plan yange yali akoma mu Kampala nagenda otuuka nga ndaba ataba n'ab'emukono nabo akubira essimu n'owebulenga akubira essimu n'owebombo akubira essimu n'ogenda okulaba tolina solution tolina kyakubanga oli n'onaamulagira eddwaliro erimuli awo okumpi naye amalwaliro agamu ajja kugaa tuli out of stock babalira bali mu ddwaliro lyabwe kati nengenda okutunulamu nga ndaba nina okwesaddaaka nganza omuntu olwo olunaku ndumuwe nsule n'eddagala nkeere nvuga akagaali kange paka mukono. Navuga akagaali mpaka mukono nevugako n'eggaali mpaka Bulenga neokugenda kate ntuuke nebombo nagendayoko naye saatuuka bombo road wakomawo nakoma wano ku kigenda ekapeeka kyekiweta ekapeeka we nakoma kuba distance eba mpanvu ng'oyitidde olaba bombo waliwo ekigenda ekapeeka ekira kigenda bombo matuga kyekyo wekityo kyenakwata kuba kyeyandagirira okukwata ng'ate ovuga main road
tosobola kusala shortcut n'owulira ng'okooye olina okukola ki kugamba newaddeyo nina kituukiriza kubanga kwesaddaaka organization nga ye ekuyamba naye kati nga gwe plan already ebayiyo kati nga organization weraba kyekola naye ngaekwekola ki era banenyumizamu kubanga buli omu omuntu agamba tetwakola ki tetwakisuubira te. Wakasobola okutwalira eddagala abavubuka bameka? My first time abavubuka byenasooka otwalira nasooka enamba ofuna baali 5 nga bamaze osoma byempandise ku social media ne ku Twitter ne bagamba anyone ayagala emergency obuyambi nsobola okuyamba even if is a refill nsobola okuyamba n'ofuna eddagala ne so far weyatandikira Museveni yakagalawo nasooka nenfuna 5 kinali kisuubira obwaddako ne basukamu 5 nga nfuna 25 kati 25 nayitamu kati so far olunaku oyinza ofuna abantu nga 3 nga bonna baagala ddagala naye kibakugwe tageti yo kumanya bitundu olina kukola taketi yo n'omanya kati owentinda nkubidde oweerya nkubidde n'omanya wenva entinda waliwo kitundu kyawe ekirala oli kyayogedde byonna biba byakunoonyerezaako. Tonafunamu challenge ez'okuvuga akagaali nzibu nnyo kagaali kafa biki tonafunamu challenge kagaali kufiirako mu kkubo? Challenge zo nnyingi lumu nali nkavuga nali ngenda Matuga yafiira mu kkubo omupiira ne gugwamu omukka nga sirina bomba by that time ng'ate ebisinga obungi byetaagisa n'okutereeza nga muno mutuyita ekyoto nakyo nga kyonoonese kuba kivuze distance tendaba nga eggaali nina gipushinga okuvaawa Matuga noonye awali we bakanikira nga buli wentuuka wonna waggaali bwentuuka nga nkomawo kuba kyanyamba nnyo singa kyabeerawo nga ngenda awo kyandibadde oba olina kuya solution yakola ki wakwebaka kati nga nze kyenakola okuyiya eggaali okulaba nagipushinga mpaka we nakola ki waliwo katawuni ke natuukamu musajja yankwatibwa ekisa yanga kyenyinza okuyamba ina kwazika ku bomba yange gyoba okola ki gyoba okozesa kuba nagenda kuba piki nga bagamba eza piki tezikani tezikola tezipika gaali musajja nantunira nambuuza ovudde wali mugamba gyenvudde tosobola nakumanyayo okutuuka eno nemunyola naga kankuwe bomba opikemu nasamubuulira kubanga eba kirina kuba confidentiality tosobola kumugamba kyova kukola just omubuya bulizi gyova nekigwa nampa ebbomba kuba olina okutereka security ya client nemubuulira nampa ebbomba nenvuga nentuuka bulungi naye mukutuuka nga mpulira nkooye nnyo kuba obukoowu buba bungi oba oyagala otuuka ewebakirewo ng'ate oba akagwawo nga message ziddamu ziyiika ng'oli agamba wanneerabidde okyanzijukira ng'era olina kukola ki olina okuba teri kuwummula yegwa yena okwesalirawo n'ogamba kati n'olunaku ndufiisizza naye nga n'ogamba olufiisizza omuntu ajja kukubira essimu agambe sirinaawo ddala kuba osooka n'omubuuza olinawo oko akugamba sirinaawo oko wadde oba tola solution yakumukolera enakola ki so wano eddagala ku alive libeerawo n'abatali registered under alive ne bwakubira essimu n'agamba ndi mulwadde eddagala olimutwalira? Ndimutwalira waabatali under alive ng'avukangeze avudde ku malumai wabeeyira nga ayagala buyambi bwange nsobola oddimugira ku alive nambuulira ki kimuletedde okubeera nga tasobodde kola ki kutuuka ku ddwaliro lye nambulira ne distance ki eryawo okuvaawo mpaka ku ddwaliro lye. Batugamba nti eddagala lino eryakawuka kamukenenya omuntu bw'aba alikozesa alina okuba nga alya bulungi anywa bulungi. Embeera eno tekozesezza baganda baffe abasinga? Kyo kituufu ebakosezza kubanga bamu ogenda osanga eddagala lino erimu ly'amaanyi lisaana okuba nga wadde bagamba osobola oddimbira nga tolidde
naye era olina okuba nga wadde olimize ofuna kooteekayo kati nga mwene embeera gy'olaba abamu eyinza omusanga weemukwatidde talina famire ye eyandimuyambye nga kyokka alina omira eddagala nga kyekyamukwata talina neera nga aziteeka kuki ku budget nogera okulaba omutuukako akaabirira nagamba nange ebiki wadde oli naye ekyo kati gwe n'otulamu n'olaba artisti olina okukwata mu nsawo yo nga gw'omuntu nobuga ati tambulira ku zina 5 oyiye obeerewo. So organization nga Alive ekuwaayo kasente akatonotono nti bw'osanga gundi n'akunnyonnyola embeera omuweeyo bweziti oba bakuwa buw'eddagala? Organization sijja kulima sijjawo buw'eddagala naye nga ebimu wembanze basobola okunnyamba naye nga omanya ekitongole kyo kirina kuyamba muntu kumuwa treatment ebyemmere naye ate nga era eri expensive kuba treatment wogiviirako oti n'ogenda biyinza okuba biri waasi kuba eddagala eryo woomisingiramu oti omwezi oyinza okudda ng'oli waasi nnyo ng'ate ogenda kuddayo gye wava ng'ogenda kuddayo vayirolyo weba eri twaliwo kye tuyita suppressed bwebanga yali wansi ate ogenda okudda ng'ate eri waggulu nga kitandibadde kirungi. So waliwo embeera kati gwe oli ku ddagala era okyalimira waliwo enteekateeka oba embeera yonna mu maaso nti waliwo omuntu w'otuuka nga tokyamira ddagala? Kyo sijja kulimba neddagala tulina oddimira mpaka buli lunaku paka w'olituuka nga Mukama agambye nkuyise awo kyoyinza otwala n'olivuddeko naye nga ffe abamu tulinamu essuubi Mukama ajja tujjukira kiwa ejja kujja wadde tejjire ku myaka gyange naye baganda nga baligisangawo ejja kubayamba kyenyinza okwogera naye nga olina eddagala olina oddimira buli kanaku nga toyosezza namuwadde. Olimira omulundi gumu? Waliwo lyomira omulundi ogumu newabaawo lyomira emirundi 2. Alright, Halaba ETV Uganda, thank you so much for watching. Tuline muganda waffe Faisal Katende era nga Faisal y'omu ku bavubuka abawangala n'akawuka ka mukenenya era nga agezaako okutuyitiramu embeera gy'ayitamu engeri gy'akwasaganyamu emirimu. So Faisal, nga tuwumbawumba tumaliriza biki by'ogamba abaana abali eyo abalina akawuka ka mukenenya abamu batya okuvaayo okwogera batya okuvaayo okukimanya nti ndi mulwadde and so on and so forth? Kyenyinza ogamba abavubuka bannange essaawa zino okubeera n'akawuka ka mukenenya si musango kuba nze nyinza okugamba okubeera ne kansa mbeeramu n'akawuka ka mukenenya kulwaki kansa mubi nnyo kyobola nkugamba ku nsi eno teri kirwadde kirungi kyekirwadde kiba kikutte kyoba otwala ng'ekirwadde kyo togezaako kukola ki kwejajinga tubula nga mbuuka munange woba olinamu endowooza yonna weerimu eno status gyendimu togezaako kulowooza n'oli bwomu tuli bangi in numbers era ng'ogezaako okunoonyerezaako tuli bangi kwobe ng'otambuddewa abo bonna bawala b'osinga okwegomba abalungi abasinga bavubuka banaye kyemutamanya abasinga abawala obulungi balina akawuka ka mukenenya kulwaki kubanga otandika okumira ino eddagala okyuka n'abadde atakusuubirize tasobola kumanya bula nkugamba kiba kirungi nnyo n'omanya status yo koobe nga tolina akawuka ka mukenenya kirungi n'omanya status yo weekebeza newaba girlfriend wo nga tonaakola kintu kyonna mutwale mwekebeze kubanga ensi eno nfunda toyinza kumanya gye wakajja oyinza okumanya nga kiri too late kiba kirungi omusooka okwekebeza kakabe nga sikawuka ka mukenenya. Alright, thank you so much ETV Uganda. Tubadde ne Faisal Katende nga atuyitiramu ko challenges zayiseemu embeera nga bwetambudde mu kaseera kano. Olina obubaka obulala bwonna? Obubaka bwenyinza obbawo obulala bwenyinza okusindikira abavubuka bannange
temugwamu ssuubi eno embeera ya covid yakaseera buseera olwa twasobola okulwanyisa akawuka ka mukenenya kati covid kyeki tujja kukolwa ki tujja kalwanyisa mpaka to the end era yenna ali eyo tosuubira butafuna ddagala lyo ffe wetuli okubalwanirira mu bubi ba mu bulungi kyonna kinatusobose tujja kibatuusaako kyenizoweereza abavubuka bannange eyo message. All right, thank you so much. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba muganda wange waliwo ebintu byowulira n'olowooza si bituufu but that's the real truth. Kyolina okumanya muvubuka munnange nti okuba n'akawuka si musango. Wabula nga osobola okusigala era nga oli mulamu, osobola okusigala nga otwala obulamu mu maaso ng'abavubuka abalala ng'abantu abalala. What XP is my name? Mbaga.